Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media UG. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya. Tubasaba okulike anti musubscribinga, mulayikinga wamu n'okusharinga content waffe. Kituwa amaanyi okwongera okubaweereza. Olunaku lwayo tuzze okuba tooki mu kifaananyi kya Uganda eyawamu ekyamazima kwabo abagoberera ensonga n'abalaba ebintu ebitambula mu mawulire, emitwe emikulu egy'amawulire. Amaziga tegayinza kuyitamu oba omutima teguyinza butennyika ku bintu ebigenda maaso mu nnyaffe Uganda. Bw'otunuulira ebintu ebitambula oba oli awo mu ssetteeserezo w'eggwanga ekkulu oba essiga erya paaliyamenti kyennyamiza. Abakulembeze oba oli awo abantu be baalinamu essuubi mu ludda oluvuganya gavumenti nabo oba oli awo be baali batunuulidde nga boogera ebibaluma. N'abamu kati saawa zino beesuulirayo gwa naggamba bakola byabwe abamutuulira nti bagabana musimbi. Bw'otunuulira ekitongole ng'ekya NEMA n'operations zaakyo as per now, ebyo byonna by'obitunuulira byennyamiza. So nabo ekyo leero tuzze okuba tooki mu nsonga ezo zonna. Tugenda kutandika oba oli awo n'ebintu ebitambula mu paaliyamenti yaffe. Kuba paaliyamenti yaffe abakiise abaliyo ffe abaakera ku makya ne tulabika nti tubaweerezaayo wakati mu kubawa obuwagizi bwaffe, nga tukakasa bulungi nnyo nti ekibaweeseza obuwagizi bwaffe bagenda tuusayo endowooza zaffe oba oli awo n'okulwanyisa ebyo byonna ebinaaleetera omuntu owa wansi ffe kennyini aba abasindikayo okulabika nti tetufuna services ze tuteekeddwa kufuna mu gavumenti. Kuba paaliyamenti oba essiga eryo erya paaliyamenti lyeri questioninga ministries ez'enjawulo oba ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo ku butya bwe bakozesa ensimbi z'omusolo. Naye kisinga okwennyamiza mu kaseera kano nti ate paaliyamenti yo kennyini abakozi baayo ne ba MP ne ba ministers ab'enjawulo be bali mu kugabana omusimbi gw'omusolo. Olunaku olw'ejjo omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Joe Ssenyonyi oba atudde mu kifo ekinene eky'obwa leader of opposition yavuddeyo nga naye kennyini alaga okwemulugunya ku butya ensimbi y'omusolo bwegabanibwa mu paaliyamenti. Era yanukoddeyo oba oli awo abantu ab'enjawulo abareceivinga nga ssente ku akawunti zaabwe nga bano nno bakozi mu offices ez'enjawulo omuli woofiisi ya speaker, omuli woofiisi ya prime minister oba lead of government business, nga kigambibwa nti bano abakozi baamu babadde bareceiving ssente ku akawunti zaabwe eziri personal bwe bamala ne bazitwalira abakulira yafeesi ezo. So nabwe kityo ebintu biba nga bitambula bwe bityo kyabadde agezaako okubuuza nti ssente zino bwe zaafunibwa bano nga bamaze ozifuna ku akawunti zaabwe be baazitwalira baazikolamu ki? Kuba bo bagamba zaalina emirimu gye zigenda okukola. Agezaako bakwestioninga nti mirimu ki egyo twagala gitegeerekeke. Ate na bano bennyini abareceivinga ssente ku akawunti zaabwe nabo bali questionable. Kuba bw'oreceivinga ssente nnyingi bwe zityo ku akawunti yo kitegeeza oba mu kkubaane oba oli awo oli gwe wazifunira n'ozimutwalira bw'abanga yazitwala mu bumenyi bw'amateeka ng'oba oli awo tezirina mirimu gye zigenda kukola ze bagezaako okulumiriza nti zaali zigenda kukola mirimu bwe giti ne bwe giti, kitegeeza ono ya receivinga naye avunaanibwa. So leader of opposition Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'atutangaaza mu nsonga ezifaananako bwe zityo. So bannayuganda buli gye bakoma okuwulira ebintu ebifaananako bwe bityo n'embeera nga bwetambula mu ggwanga kyennyamiza. Yavuddeyo n'agamba nti assistant director of HR oba human resource wa parliament ono ku akawunti ye ya receivinga bilioni 2.4 bilioni 2.4 ze receivinga ku akawunti ye nga bagamba mbuzina emirimu gye zigenda okukola. Babuuza mirimu ki? Omuntu omulala principal protocol officer mu office ya speaker ono nno naye ku akawunti ye ya receivinga bilioni 1.10 ku akawunti ye. Sente ezo zaalagawa era zaakozesebwa ki? Leader of opposition bwagezaako okuraising eddoboozi kitegeeza ne bannayuganda abavunaanyizibwa ku ssente zino, kuba ssente zino omusolo guva mu mmwe ba 10 ba 2 ng'ekiweesezaayo ssente ezo kulabika nti emirimu gye zikola ssente ezo giganyula bannayuganda bano abawansi. Omuntu omulala ya receivinga ssente ye Chris Obole ono nno mwogezi wa parliament ya receivinga akawumbi kamu mu bukadde 9 ku akawunti ye era ng'agamba ssente ezo yazireportinga
eri Speaker wa Parliament Anita Among nga zina emirimu gye zigenda okulabika nti zikola. So mu mbeera ezifaananako bwe ziti abantu bangi nnyo. Waliwo ofiisi omulala era naye akola mu ofiisi ya Speaker wa Parliament ya receivinga billioni 4.5 billioni 4.5 naye yazireceiving ku account ye. Zino zonna sente zetwogerako sente nzito ne bwe kiba nti emirimu gye zaali zigenda okukola oba oliawo n'abantu abatudde mu yafeesi ennene ng'ey'obwa leader of opposition nabo kennyini bagitanka na tebagimanyi sente zino ziba zaakola ki. Munnayuganda woolina okurayizingira eddoboozi ebintu bikyali byakubalaata naye embeera ey'okunyigirizibwa yonna bannayuganda gye bayitamu oba oliawo kiviiridde ku majority kwesuulirayo gwa naggamba naye omuganda agamba ekiri atabaala naye yasigadde waka kimukola ki kimutaayiza. Leero bw'osirika nga waliwo ebikolebwa lukyalumu ng'ebyo ebikolebwa eby'obumenyi bw'amateeka bigenda kunyigiriza gwe n'abalala basirike. Kitegeeza nti buli omu kijja mukwatako. Bobi Wine alina eddoboozi eritambula nga liga nti buli omu ajja kukiwulira. Oba kakati bannayuganda batandise okukiwulira kuba embeera ekyamazima eri mu ggwanga Uganda sikakasa nti ewoomya Nakabululu, sikakasa nti buli munnayuganda omutima gwe mutebenkevu, emitima giri mu maziga gikola ki gikaaba. Omuntu omulala director mu office ya leader of government business eno nno eba office ya prime minister omukulu ono naye yali savinga billioni 4.4 ku account ye nga zigenda mu office ya mama Nabbanja. Beebuuza sente zino zaakola ki. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo n'amawulire gonna nga bwe tuzze tugezaako okulabika nti tugabaweereza bintu bingi nnyo era ababaka ba Parliament ab'enjawulo abamu bali mu makomera. Wakati mu kuba nti bali mu makomera budget eno eyakafuluma eya trillion 7.2 kigambibwa nti abakozi ba Parliament ab'enjawulo abava mu ministries ez'enjawulo ne ba MPs bagezaako okulabika nti beekobana nga bafixinga sente zaabwe mu budget y'eggwanga ewandibadde wagenda for instance billioni 4 nga bateekawo billioni 8 nga bajjako ebina bino nga bakola ki bakozesaako ebina biri. So abo abamu bakwate era abamu ku baakwatibwa amawulire twajja wano ne tugezaako okulabika nti tugabaweereza. Omubaka wa Lwengo omukyala Donisia Sise Namuju oyo ali mu nkomyo wetwogerera baabasindika ku alimanda. Omubaka omulala Paulo Akamba ono nno naye akola amawulire mu kaseera kano. Ono omubaka wa Parliament wa Busiki County onako olw'ejjo kooti yagezezaako okulabika nti emugulatinga beyiro kooti ewozesa obulyako obukenuzi n'obulabbayi bamugrantinze beyiro naye ng'ebizze bikolebwa oba oliawo ku bannayuganda ab'enjawulo ab'enkyukakyuka. Tujjukira omubaka Honorable Segirinya Muhammadi, Honorable Alan Sewanyana y'omu ku babaka be bagrantinga beyiro nga basasudde ne ssente ez'abasabibwa eza beyiro miliyoni 20 buli omu ezabuliwo. Oluvannyuma lw'okulabika nti kooti yabawa gundi beyiro ne babata abantu ab'ebitongole ebikuumaddembe abatannategereka kuba omuntu bw'ajja n'emmundu ku kooti ne bw'aba mule yatukakasa bulungi nnyo nti babitongole biki bikuumaddembe. Baavaayo ne bakwata bubi nnyo abakulu abo ne babakwata bubi nnyo ne bababowa. Kye kimu ne ku bantu ab'enjawulo be tuzze tulaba mu mbeera ezifaananako bwe zityo aba opposition n'abasiraamu ab'enjawulo be bazze bawa beyiro ku misango egy'enjawulo. Oluvannyuma lw'okugibawa abantu abajjira muleeya n'emmundu n'obukambwe bw'ekika ekyawaggulu ne bajja ne babakwata. Kati ono omubaka Akamba Paulo mubaka nno wa NRM era be bali betwogerako nti oba oliawo be bali mu kunoonyerezaako babasindise ne ku alimanda eruzira. Ono wakati mu kumuwa beyiro abasajja ab'ebitongole ebikuumaddembe nga bambadde engoye za bulijjo babagalidde emmundu bazze ne bamukwata bubi nnyo. Abantu betwala by'amaziga ag'enjawulo oyo wa NRM naye ebintu bino byali bikolebwa biri betwogeddeku ku basiraamu then n'aba opposition ng'abantu bano basirise. Kitegeeza obumenyi bw'amateeka oba ekikolwa kyonna eky'obumenyi bw'amateeka tulina kukivumirira collectively nga tetusudde eddoboozi
obanga tetutaddeewo selection nti ono wa NRM sijja kulabika nti nsitula ddoboozi oba ono opposition oba ono musiraamu nze siri bamukutte mu mbeera bwetyo kitegeeza bwe kibanga kikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka eddoboozi lyo kikulu naye abantu beefuula bannakyesirikidde era ekireetedde Uganda okulabika nti eri mu state omuganda gy'ayinza okuyita ggwanga kati liringa ddebe teritegeereka kuba ebikolebwamu byonna bwe bityo teri kiri mu Uganda kiwoomya nnakabululu mu aspect si zonna eggwanga lidobonkanye empisa tezikyali mu bantu abantu tebakyalina kisa ebikolwa byonna ebikolebwa naye ekyo kireetedde kuba nti bino zonna inequalities zibaddewo nga waliwo abasirise anti nze tekinnantuukako naye nkakasa nti buli omu kati gamubuguma bw'obeera mu bantu like abasayikoyo abooluganda bakone ab'emikwano abakwetoolodde nga tekinnabatuukako tekitegeeza nti bali bekituuseeko nabo akaseera tekaaliwo nga bino babirengerera wala nalabye omukulu Pastor Bugembe nkakasa bulungi nnyo nti abantu be bagezezaako okwonoonera ebintu byabwe mu Nansana Uganda awo abamu ndowooza zaabadde nandigaze yazze ng'ayogera naye ng'omulaba yenna ayogera yeekomomma wakati mu kwogera nga yeekomomma eddoboozi terivaayo naye ng'ekikolwa ekikoleddwa mutuufu kyabadde tekirabika bulungi ng'omuntu olina kwogera mazima nga tolina gw'olina kutiiririra ngera bwe twagambye nti okuzimba mu ntobazi kivumirirwa kuba ffenna twagala okukuuma obutonde bw'ensi that's why institutions nga Buganda zizze n'emirango egy'enjawulo banaye tusimbe emiti tukole ki nga ffe abawuliriza ebintu ebyo ne tufumiitiriza nabiki ku bye biyinza okuyamba generations ezijja abaana baffe n'abazzukulu tubadde tuimplementinga omulama gw'emirango egyo kakati bino essaawa zino nema byeri mu kkola bw'ova n'otavumirira double standards ezeeyolekera mu bintu bino then naawe obaako ekikyamu kuba bwe kibanga abantu b'omu Nansana Uganda Lubijja oyo yenna bazze babamenyera amayumba gaabwe recently olunaku olw'ejjo twalabye nga n'ebwayise bazze nga baagala okukola ekikolwa kyekimu okitegeera wakati mu kuba nti babadde bakola ekintu kyekimu abantu ne bateekawo embeera awo bagiraagira naye amukonkushuwa bajja kudda kati ebwayise awo wonna nze realistically kati awo ninawo abantu bange awo wennyini we basipoti nze nti bagenda kumenyawo naye oba oli awo nange bulijjo n'abantu ab'enjawulo abawangaalira awo babirengerera wala right about now bibasemberedde ekyokumenya ennyumba ezizimbiddwa mu ntobazi kyandikoleddwa oba oli awo ng'abantu bano babateereddewo ka compensation kuba gavumenti yo kennyini yandyesingisizza omusango tuli mu centralized system of administration nti obuyinza buviira ddala ku president okudda ku chairman LC1 wakati mu kuba nti butuuka ku chairman LC1 ate yateekako endagaano ku gundi yateekako signature ku ndagaano zino n'ebyapa eby'abantu abaguze mu ntobazi kitegeeza oyo avunaanibwa abafuna ebyapa mu ntobazi Ministry ya Lands ebe ekimanyi bulungi nnyo nti ettaka lya ntobazi ate ebyapa ne babikubya ne bifuluma abo bu gavumenti kati gavumenti wakati mu kusooka okukola kyo okwesalira omusango nti bino byonna bizze bikolebwa nga tulaba abantu batandika okwesenza mu ntobazi nga gavumenti eraba sikakasa nti eba teraba kuba bakyamaani baayo be basayininga ku ndagaano n'ebyapa balaba batuuka okuyiwa matiriyo mu ntobazi nga mulaba bwe liba ttaka bino ebifactories n'amayinja bagayiwamu aba gavumenti balaba bwe baba nga balaba omuntu n'atandika okuzimba ng'era balaba n'atuuka ekiseera nga byonna biwedde kitegeeza ayonoonye balaba bino bimaze okusitula ate avaayo abakwata mu mbeera efaananako bwetyo bakwate fine bazza musango naye naawe wagwenyigiramu gwe nga gavumenti ne ssente zino zitubadde twogerako ezigabanibwa oba oli awo bw'otandika okuimplementinga ebintu bino nti banaye tutaase obutonde bw'ensi abazimba mu ntobazi bonna tubagobeyo kale bateekereteekere kati zino ssente ezoonoonebwa n'abakulembeze ab'enjawulo ze beegabanya
abali mu government n'abali ku ludda oluvuganya nga basibye bannayuganda akakookolo nti bavuganya ne bagabana obukadde 5 ne bagabana sente mmeka. Sente zino lwaki tezikolebwa ne zizimbibwamu at least settlement areas ne baga nti abantu tubajje ebwayise wano tubajje enansa naganda yonna mu ntobazi gye bakolera operations zino naye tubazimbidde flats wano na wano katubajjewo tubateeke wano tukuume obutonde bw'ensi. Oba oliawo gye mubagize ne basasulayo akasente akatonotono oba mazzi na masannyalaze kuba gavumenti ez'enjawulo zikola ebintu ebyo kwezi ezirumirirwa. N'ekisinga okuluma bannayuganda double standards kyekisookera ddala nti bamenya byabawejjere. Wale Nansa na Starbex yasigaddewo nga saidi yonna ku kono ku ddyo mu mbiriizi bamenyeeyo yo neesigalawo ng'etengeredde. Factories eziri ku Bombo Road eziri wane Namanve zonna ziri mu ntobazi bo lwaki ssaawa zino weebali. Twandirabye nga bamenyeebwayise bamenye Nansa Naganda nga neeri bamenya. Munnayuganda omutima gwandibadde wamu nti gavumenti eri siriyasi ne beesingisa omusango. Ne wakati mu kuba nti ekyo tekikoleddwa bannayuganda emitima gikaaba. Bantu bangi nnyo abacriticizing opposition ng'oba oliawo batembeeta gavumenti. N'ekigendera kya opposition oba oliawo kucekinga gavumenti na kugiwa alternative. Kuba bwe bavaayo ne baga nti bannaye enguudo zino zirabika bubi amalwaliro temuli ddagala gavumenti erina kuwuliriza. Bwewuliriza ne reactinga positively. Ebyo byonna tebikoleddwa. Wakati mu kuba nti ebyo byonna tebikoleddwa eggwanga lyongera kubeera mu mbeera ya kwennyamiza. Obubbi bweyongedde abantu babakuba each and every day. Ekikubya abantu abavubuka tebakyalina byakukola. Unemployment efuusa unemployment. Okitegeera wakati mu kuba nti abavubuka baweddemu essuubi batandika okukola ebikolwa eby'abawuliganizi nga banoonya ssente. Newankubadde ebyo ebikola byonna tubivumirira byonna bikolwa bibi n'ebyo bijja na buweereza bubi. Oba oliawo mbakulembeza abagezaako okuleka nti batutwala. So nabwe kisi ebintu byonna nga bitambula mu mbeera nga bwe bitambula mu ggwanga wano. Munnayuganda naawe olina okukola omulimu gwo. Toyina kwetuulako. Ekituuse ku munno leero kiyinza okuba nga kituuse ku ttaka gwe nkya nga kigenda kujja mu bizinensi. Kati bano ssaawa zino bwe bali mu kusengula ku mataka gaabwe ge baagula mu ntobazi. Oba oliawo baali beesuuliddeyo gwa naggamba ku musolo ogwateekebwa ku basuubuzi. Ng'ate n'ekisinga okwennyamiza nti omusolo gwe batadde ku basuubuzi era gunyiga gwe owa wansi kuba omusuubuzi yagusindika eri ggwe. Ebintu ne birinnya wabula ne basirika olw'okuba gwe tolina bizinensi oba oliawo nene gy'olwaninga nti emisolo tegijja kukosa n'osirika. Kati ekituuse ku bano bwe basengula ku mataka babadde batunuulira ebintu eby'enjawulo ebigenda maaso mu ggwanga nga basirika. So nabwe ekito ebintu ebitambula mu ggwanga gwe kennyini olina okuggula amaaso n'obiraba n'obyogerako kuba naawe toli zolo otegeera bulungi. Olw'okuba nti osindise omuntu mu parliament otuusuzayo endowooza zo tekitegeeza nti yakusinga okutegeera. Naawe kozesa obwongo bwo mutuufu bw'otwala abantu bo mu ddwaliro eddagala olirabayo. Health facilities zino zikusanyusa. Ebintu bwe bitu biteekeddwa okutambula. Enguudo kwe tutambulira ffenna ez'awomoggukamu agatuli zikuafectinga tezikuafectinga kuba zivaako obubenje. Obubenje leero ono yakafuna enkya gwajja okukafuna gw'atayagala situla ddoboozi lyo ku nguudo mbi. Okitegeera corruption aleetera service okulabika nti tezikutuukako kuba ssente zandikozeseddwa service zino kutuukako abantu bazeegabanya. Ate gwe n'ogaa nti ebyobufuzi tebinkwatako. Ebyobufuzi si bakulembeze b'opposition bano Bobi Wine. Oba oliawo Bobi Wine yali asobola okulivinga obulamu oba oliawo ng'ebimunyiga bitono singa gwe omuwejjere. N'ate bw'asitula eddoboozi lye n'akwogerera ate n'ogaa nti ebyobufuzi tebinkwatako kitegeeza gwe abaako ekikyamu. Ensi zonna ze twegomba ezikuze.
banansi betaba mu development yazo wakati mukozesa eddembe lyabaweebwa Mukama Katonda waffe eri okwogera ku ebyo bibalaba nti tebitambula bulungi. Kakati gwosirise ate ebitatambula bulungi abamu ne babinenyeza baani bali mu opposition nti watugamba omusajja ogenda mutwala omusajja agenda watugamba tubikwase gwe bakwasa omutwe gwo mukalu toyina magezi totegeera. So bannayuganda nsaba tuzuukuke ffenna nga tetutunulidde na bibiina ki bye tutembeeta kuba ebinyigo wa NRM ebinyigo wa DP ebinyigo wa FDC ebinyigo wa NUP ebinyigo mu Katuliki nawulidde abagamba nze omuntu wange bwabanga munnaddiini wange nakola ensobi nga tusome eddiini yomu obanga tuli ba tribe yemu oyo mba sijja mugambako. Ebinyigo omusiraamu omuprotestant omulokole omuorthodox omusamize bye bimu mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Kitegeeza eggwanga lyaffe okuteekerateekera abaana baffe n'abazzukulu eggwanga lye balyeyagaliramu n'amawanga ge twegomba oba oliawo abaana baffe ge bagenda ne bakolamu obwakadaama bano bannansi baaliko bye beerekereza wakati mu kuba nti baaliko bye beerekereza baasitula n'amaloboozi gaabwe ku ebyo bye balaba nti tebitambula bulungi abakulembeze baabwe ne babateeka ku nninga ne baimplementinga ebintu nga bye biteekeddwa okutambula. Bwe kiba nti gavumenti eriko oba oliawo tetuukiriza gwe munnayuganda gwe nga gweokozeewo ekyokulabika nti wabaawo enkyukakyuka mu bannayuganda oba oliawo enfofoola abayaayanira enkyukakyuka ng'ate ekireetera abantu okuyaayanira enkyukakyuka buweereza bwa munguuba mbeera yakuba nti abanyigirizibwa bangi nnyo okusinga abeeyagala. Kati Uganda eri mu state ki realistically nga tewali kwenya Uganda abanyigirizibwa bangi nnyo mu aspects zonna okusinga abeeyagala nabwe ekityo byetaagamu common sense n'okufumiitiriza eggwanga lino okutambula nga bwe liteekeddwa okutambula nga tetweyawudde nga twogedde mazima. Esinga okwennyamiza bannayuganda abasinga baga nti balina amadiini ge basoma n'amadiini ago gayigiriza ki? Ekintu bw'okiraba nga kibi nze eddiini egamba kijjeewo n'emikono gyo eyange gye nsoma ey'obusiraamu bw'oba tosobola kyogerako kyogereko kivumirire. Ensi bwetyo bweteekeddwa okutambula ne bannayuganda bakaaba abantu bali mu biwoobe abantu baweeredde abaana babasomesezza emirimu tewali bwetyo bwe twandyagadde tutambule nabwetyo leero bwe tubadde bintu by'ennyamiza bikaabya amaziga naye ekikulu kyakusitula maloboozi. Ganja Fadi ge mannya Credible Media gwe mukutu tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga.